Yes, hope of life in Christ media twalamusiza ku mwenna omukama waffe Yesu Kristo buli omu woli wosinzira okubeera ng'oli zuba kabone tukulamusizaako abaana ffe abayisiraamu assalamu alaikum Njuma Karim mwebali nnyo malire ddala okubeera nga mukyagenda mu maaso nammwe n'okuwuliriza obubaka buneeno twatusako buli lunaku ko ne bannaffe abalala mwenna okuba muzikiriza ez'enjawulo nammwe tubalamusizaako era ntubagaliza nammwe media twalamusiza ku mwenna kubanga mukama waffe Yesu Kristo buli omu woli wosinzira okubeera ng'oliza obubaka bwenjawulo abaana ffe abayisiraamu assalamu alaikum Njuma Karim mwebali malire ddala okubeera nga mukyagenda mu maaso nammwe n'okuwuliriza obubaka buneeno okuza buli lunaku okuzamu amaanyi abalala mwenna okubeera ng'otegeera enjawulo ebigenda mu maaso muzizaako era ntubagaliza nammwe olunaku olulungi kubanga mwebale nnyo malire ddala kubanga mujja mu kabiri obubaka bwa Bayibuli wabale nnyo okubeera ng'okyala ekitiibwa naye byonna osubscribinga n'okubeera teeka okubeera nga tutangogwa obulokozi n'okugenda n'okubeera nga tusikiira n'omuwendo gw'abo abangi okuzamu essuubi omuwendo gw'abo amaanyi ate okuyamba okubeera ng'otegeera ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso munange obulungi omwagalwa neero tukomyewo tugeze ebikyagenda mu maaso episode tugenze kuya bisinga tubijja Bayibuli tugenze ku episode ey'Ekurani ey'ekitiibwa naye byonna tusaba ati kubanga tuteekateeka okubeera nga mulungi omwagalwa obulokozi n'okugenda mu ggulu kigambo ekyokubeera nga tusikiira n'omuwendo gw'abo abangi akuwa Yesu Kristo omuwendo gw'abo abatini naye nga bagenda mu bwakabaka bwa Katonda. Leero episode yaffe eyina omugamba nti neero tukomyewo tugenze ddala yiisa nti kigambo kya Katonda era nga Bayibuli eno seri tugenze ku episode ey'ekkumi ddala nja kusaba wewombeke kigambo kya Katonda era nga Bayibuli bw'egamba leero tugambye kigambo ekyokubanga ge mazima era kigambo wa Katonda kigambo kya Katonda era nga Bayibuli leero episode yaffe eyina omuntu ogamba nti mu Kurani tusome Kurani ddala yiisa nti kigambo kya Katonda era nga Bayibuli bw'egamba jangu nange nti isa kigambo kya Katonda era nga Bayibuli bw'egamba leero tugambye Kurani ekakasiza ddala nti isa kigambo wa Katonda kigambo kya Katonda era nga Bayibuli bw'egamba nange Kurani egamba jjukira mu kiseera malayika bwe yagamba nti ate yo Bayibuli jjukira mu kiseera malayika bwe yagamba nti owange Mariyamu mazima Katonda akusanyusizza ng'akutegeeza ekigambo okuva gy'ali mazima Katonda akusanyusizza ng'akutegeeza ekigambo okuva gy'ali erinnya lye ye Al-Mashal erinnya lye ye Al-Mashal ajjukira mu kiseera malayika bwe yagamba nti wakitiibwa mu nsi era malayika bwe yagamba era ajja kuba owange Mariyamu mazima Katonda akusanyusizza ng'akutegeeza ekigambo okuva gy'ali mazima Katonda akusanyusizza ng'akutegeeza ekigambo okuva gy'ali erinnya lye ye Al-Mashal tugenda kuba nga erinnya lye ye Al-Mashal biki byayitegeeza mutabani wa Mariyamu wakitiibwa mu nsi era ne ku nkomerero era ajja kuba erinnya eryamuweebwa abasembeza okubeera yakola biki ebyamufuula okubeera ng'ayitibwa erinnya eryo Isa akakasibwa okubeera ng'ayitibwa era n'erinnya lye muweereddwa Kurani tugambye jjukira mu kiseera malayika bwe yagamba nti tugenda kuba nga Mariyamu tulabe ddala Katonda akusanyusizza ng'akutegeeza ekigambo okuva gy'ali kigambo ono ye Yesu lwaki yaleetebwa Masiiha Isa ye kigambo lwaki erinnya eryamuweebwa yeno Masiiha yakola biki ebyamunaku okubeera ng'ayitibwa erinnya yadde nga bo lyamugwanira okubeera ng'ayitibwa okuzaala omwana ebirabika bigambo obugambo jjukira mu kiseera malayika bwe yagamba nti owange Mariyamu mazima Katonda akusanyusizza ng'akutegeeza ekigambo okuva gy'ali kigambo ono bagamba nti Bayibuli erikola Isa ye kigambo ono ye Yesu ate version ezimu zitwogerako kaakano ona bracket kaneeno yadde nga bo mu nkyusa yaabwe ebigambo bateekamu ebigambo ebibeera mu okuzaala omwana ebigambo ebibeera nga bigambo obugambo ebibeera mu bracket so nga tebibeera byoyo ddala Yesu ono yababitaddemu so tebiba bya Kurani ezimu zo tezikainamu kaneeno mu bracket yewe bagamba nti Bayibuli erikola interpreter yaabwe corrupted kubanga mu yoluzungu version ezimu zo tekalesanga tekaliwo ka bracket kaneeno so unafuna n'abazunguza wala iyo kusanga ebigambo ebibeera mu bracket naye ebigambo ebibeera mu Bayibuli kikakasa ebigambo ebibeera mu Bayibuli jangu nange bibeera byoyo omuvunuzi mpaka babitaddemu so tebana soka n'obugambo buli mu bracket jukira omutwe gugamba omwana ne Bayibuli yaabwe bikakasiza ddala nti ate mu yoluzungu kya Katonda nti yekigambo nga tekaliwo Bayibuli egamba so unafuna n'abazunguza wala mpaka kusanga bo tekalimu ono bagamba akakali mu lubereberye waliwo kigambo naye
kigambo n'aba wali katonda kigambo n'aba Bayibuli jangu nange mu Yokaana ku lubereberye awali katonda ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era awatali ye tewakolebwa omutagamba nti ekyakolebwa ne Bayibuli bwali mu ye obulamu ne buba omusana gw'abantu nti ekigambo bwetyo Bayibuli egamba kulwede wali kigambo n'aba wali katonda ate kigambo n'amala n'aba katonda lubereberye waliwo kigambo okuba ng'ojja wali kigambo n'aba wali katonda kigambo n'aba katonda ono yali katonda era nga ye Yesu era wali katonda jangu aneeno byonna byakolebwa ku mwoyo era Bayibuli egamba kigambo n'afuuka omubiri yali kigambo obulamu bwali mu ye nga lwe tumulabye nga mugamba Mariyamu gw'abantu bwetyo Bayibuli egamba kulwede waliwo kigambo kigambo n'aba wali katonda ate kigambo n'amala n'aba katonda kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli katonda ekitiibwa yali katonda era nga ye Yesu era ye Yesu jangu aneeno Yokaana mu kitaffe yekka Bayibuli egamba kigambo n'afuuka omubiri yali kigambo yono Yokaana gw'ayogera tumulabye nga mugamba Mariyamu Qur'ani mu sura jangu tweyongereyo ate mu Bayibuli kigambo ono jangu nange nyaga kigambo n'afuuka omubiri tusimayo mu Bayibuli n'abeerako gye tuli kyawandikibwa Yokaana kye nga si Yokaana olukuma ng'ekyoyo yazaalibwa mutume yasembayo kitaffe yekka ng'afa ng'ajjudde ekisa n'amazima nabbi oli ekiwandiika ono Yokaana gw'ayogerako kubikula 19 onyura 11 mpaka 16 kati jangu tweyongereyo ate mu Bayibuli wagamba jangu nange nsoma kubikula 19 kubikula mpaka 16 Bayibuli egamba kyawandikibwa Yokaana nga libikkuse Yokaana okutuva okusoma embalaasi Yokaana oli ng'eyali agituddeko ayitibwa mwesigwa era ow'amazima mu butuukirivu asala emisango era alwana era amaaso ge muliro ogwaka ku mutwe gwe engule ennyingi era ng'alina erinnya eryawandiikibwa omuntu yenna lyatamanyi wabula ye yekka era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansibwa embalaasi n'erinnya lye yali agituddeko wano njagala omwesigwa era ow'amazima era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansibwa ku era alwana n'erinnya lye amaaso ge n'erinnya lye gwe muliro ogwaka kigambo kya Katonda n'erinnya lye ng'alina erinnya eryawandiikibwa omuntu yenna lyatamanyi wabula ye yekka ddala era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi n'erinnya lye wano njagala onyweze nabbi ono era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansilwako omusaayi agamba n'erinnya lye ery'omugulu limugoberera ku mbalaasi enjeru bambadde bafuta n'erinnya lye nungi eriyitibwa kigambo kya Katonda ne mukamwa ke muvaamu ekitala eky'obwogi ate mamawanga nakyo era alibaafuga ekigambo kya Katonda ogw'ekyuma era ng'alinnya essogolero ly'omwenge ly'obusungu obukambwe bwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna 14 era alina ku kyambalo ery'omuggulu ne limugoberera ku mbalaasi erinnya eriwandiikiddwako nti era alina ekyambalo kye ne kukisambi kye ne mukamwa ke muvaamu ekitala eky'obwogi kabaka w'abamawanga nakyo era alibaafuga era mukama w'abaami ogw'ekyuma era ng'alinnya essogolero ly'omwenge ly'obusungu obukambwe bwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna 16 Isaaya nga naye alina ku kyambalo kye ne kukisambi kye erinnya eriwandiikiddwako Katonda era alina ekyambalo kye Isa eriwandiikiddwako nti kabaka w'abakabaka Yesu Kristo bikula 19 w'abaami Yerusungu yekosa ekigambo erinnya lye bigambo biyitibwa ekigambo kya Katonda Yokaana emu atugambye waliwo ekigambo kya Katonda Yokaana emu 14 n'atugamba kigambo ekitiri Katonda Isa kigambo kya Katonda Isa ekigambo etugambye Yesu Kristo mazima Katonda kusanga kutegeeza ekigambo kuba gyali ekigambo erinnya lye ne liyitibwa kigambo kya Katonda Yokaana emu atugambye waliwo ekigambo kya Katonda Yokaana emu 14 n'atugamba kigambo ye yafuuka omubiri gundi ne Bayibuli eyongedde okubeera nga nti ono yali Katonda yana gyakoze etugambye osoma mu by'oluzungu ojja kulaba Katonda akufanyusa nga akutegeeza ekigambo kuba gyali ono kigambo yali ava gyali Isa olasoma Yokaana ekigambo ava eri Allah era ejja kukolaga the word was God kigambo ye Katonda ne gundi ne Bayibuli eyongedde okubeera nga okunnyonnyola omwagalo otegeeza nga yali Katonda olwaleero sentiment gyakoze ina kyoyize tugenda okubonako n'emikwano gyo kona abalala bonna bw'oyagaliza okubeera nga afuna obulokozi okubeera nga bategeera amazima mukwano gwange omusiraamu nja kukutegeeza nti Isa ekigambo ekiviri Allah era Isa Katonda era Isa ejja kukolaga kakasiza erinnya lye liyitibwa
kigambo kya Katonda bera bulungi weraba kwagereza akaseera akalungi mulungi omwagalo tutegeeza ngo era kyofunyemu olunaku olwaleero era ngo olina kyoyize tugenda okugabanako n'emikwano gyo ko n'abalala bonna bw'oyagaliza okubeera ng'afuna obulokozi okubeera nga bategeera amazima. Mukwano gwange Omuisiraamu nja kukutegeeza nti Isa ekigambo ekiva eri Allah era Isa ye Katonda era Isa Bayibuli ekakasizza nti erinnya lye liyitibwa kigambo kya Katonda. Beera bulungi weraba nkwagaliza akaseera akalungi tova ku Hotk Media bingi bikyajja. Assalamu alaikum.